Kampala n'emiriraano etwaliramu ne disitulikiti okuli Wakiso, Mukono, Buyikwe ne Buvuma. Mu bitundu bino byonna aba minisitule y'ensonga z'omunda batubuulidde nti abasinga obungi ku beewandiisa densite zaabwe baazifuna. Mu zino kadi tuzigabye tubuzaayo 13% ze batannaba kutwala. Ku bitundu 13 ku 100 abatannajjayo densite zaabwe nga basoba mitwalo 13, bangi ku bo bali Wakiso. Mu bifo nga Kira, Entebbe, Nansana ne mu Wakiso mwennyini bangi tebannaba zinona. Ebitundu ebirala ebya Kampala, Makindye, Central, Lubaga, Kawempe ne district za Mukono, Buyikwe, Buvuma nabo bakwata kitundu ku 13%. Minisita w'ensonga z'omunda Rosa Akola ategeezezza nti bagenda kugaba densite okumala ennaku 5 okutandika n'olwaleero ku bbalaza. Now, for those others who started on Saturday, then it will still be for 5 days. So that is it, 5 days for every issuing sub-county. Abakakiiko k'ebyokulonda baategeeza dda nti omulonzi waakwetaagisa okuba ku lukalala lw'abalonzi okusobola okulonda ne bw'ataba na densite kasita aba nga yeewandiisa. Yadde nga abasinga obungi baafuna densite zaabwe mu nnaku ennya kati ezibulayo, bangi basuubira okusimba ennyiriri bafune densite si kubanga beesubya. Abakuba densite z'eggwanga mu kyapa bagamba nti bonna abeewandiisa mu ggwanga ezaabwe baazikuba dda nga kati ekyuma kikola lwa lumu okukuba endagamuntu entonotono ze baali baakolamu ensobi. Okuwandiisa abalala abanaafuna densite kwakuddamu ng'okukuba obululu kuwedde. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.